Nyina omuvubuka enjasa biggu ononnonga munnakalungu munnange omubaka wa Kalungu East Nkeretanyi Yusufu Kiruluta Junior ndi naye wano sibunsabo buze kwatwa n'abatumizi oli telefine. Amina alhamdulillah abalabi ba BBS telefine yonna gye musinzira okubeeranga mulaba naye mwebale nnyo mwe namba ambeegattako ffenna nga tujaguzaamu ng'Obuganda tuyozayoza beena okutuuka ku matikkira gano ag'emyaka 33. Nze Kiruluta Yusufu Junior Nkeretanyi mubaka wa Kalungu East Constituency. Nze nno ndi wa mukisa nti obwakabaka bwaddira nali ndi muzaale nga ndi wa wiikisi 2 zokka bwe ziti era lwenziweza lwennyini n'obwakabaka bwe budda ekitegeeza nazaalibwa olwedde obwakabaka buli mu nteekateeka ez'okubeera nga beena atuuziwa ku Namulondo enaggala. Awo wennyini ekibuuzo kiwalozaako ku bwakabaka bwasooka saabulabako omukwano gw'olina n'okuyaayaana ogujjawa honalebo. Omukwano ogwo ogusookera ddala kinkuliddemu ng'omwana yeddira empologoma ng'omwana munnabuddu azaaliddwa mu ssaza lya Beene ery'Ebuddu kinkuliddemu ate era nsomedde wansi wa Kabaka Education Fund ate era ku ssaawa eno nkyenyumirizaamu nnyo nti beena omulembe bwe yagutukwasa abavubuka ng'ekyasa kino ekyabirimu ekimu nga kyakatandika mwaka yali awo 2023 nange omuvubuka navaayo n'ennyenda abantu b'e Kalungu mu ssaza lya Beene Mutuba 21 Lwabenge ne Mutuba 2 Bukulula gavumenti ya wakati gyeyita Kalungu East Constituency n'engenda ne bannonda n'embeera omubaka waabwe owa Parliament. Era olunaku olwaleero nasanyuse nnyo nga badde bayise omukulembeze w'eggwanga lino okubeera nga emugenyi omukulu n'atuma Ssaabaminisita oba Katikkiro we Nabbanja naye ate kinnenyamiza nnyo mu bbaasa badde mmanye ebbaasa nga nnene egenda kubaako ekigambo kungulu nti ebyaffe naye ngenze okulaba buli obukaddaana neŋŋamba tezifudde adda na lusoggo naye Katikkiro ayogedde n'agamba ng'erinnya lye bwe liri Nabbanja tetujja kubibanja ebyaffe tetwagala busammambiro obwo kaakabuuyi ku sseddume w'ente twagala sseddume w'ente yaffe gye bayita ebyaffe ejja obwakabaka tuwenyumirizeemu nebaza beena okutumbula ebyobulamu by the way ye muyima w'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya mu Africa era ng'okunoonyereza kulaga bukendedde ebitundu 3 ku buli 100 tudduse nga tulwanyisa obulwadde bwa fistula weewaawo nange kandeke abalala boogereko n'abantu b'e Kalungu n'ab'e Buddu bonna mbatumidde. Amina weewaawo ali ku BBS telefine omukolo gubaddeko abantu bangi.